mukulike ate mukayimba kafaako nengera bijja akali revival band n'abaana baffe ab'ekkanisa abo ndoza tekakoze bubi olwedde bunabbi bwennyini obutambula obulabibwako obukwatibwako n'amaaso nti balina bye balengera ng'alengera amagumba makalu naye n'agenda okuddamu okulaba ate ng'alengera nnyama ku muntu kirimu Ezeekeri 7 nengera amagumba agataliiko nnyama naye ate Yesu n'addamu n'agabumba bupya musibye mutya abali ku ssaawa yaffe ey'omwenda wedda banindiridde. I hope you're fine, you're doing well. Okay, nkoze n'abantu Gloria awamu ne munne be badumidde leero kamera leero ennaku zino tukozesa abawala kiri kawala Gloria wakubeseza Junior be baliko ate Regan Rich ntale naye n'abeerawo ng'aduumira omanyi naye yatujjirira oyo si mwangu n'akamu mu control room ne muba mushafike okubanga ate akunyigira ku byuma nange nentuulawo ssebo nange siri mmere nange nentuula okutuula wano nga gwe ssebo ye gwadumira abalala kati munjeruse ne mukazi muddugavu ninga mu lugwala munjeruse kati nkoyo obuddugavu igwa naye nga it's Wednesday lwakusatu mukulike yababaddeko mu counseling ey'omusumba Rujengo abizaayo ate katulindirire ey'enkya eya Pastor Iga Augustine abizaayo ensigo ebeera ya 10,000 nabagamba 10,000 abantu babugenda wali n'alyamu chicken n'alyamu embuzi era nze mnyange 10,000 nayenga ise abayire 10,000 ejamuja asobola okusiikana omusajja wa Katonda Pastor Iga atakubulire ekizibu okigonjodde otya obaddewo otya bwe bityo totuula na wakati zibu bagamba nti tojja mwattu bw'onoofa bajja kaabako eddakiika 2 badde ewaabwe basanyuke gwogende mu katakaako oyenjoyinga emagombe naye nga abaali bakuziyiza okujja okukusabira nga bo tali mu ssenyu lyabwe. Essaawa ey'omwenda abagiriko ku ABS TV ku Facebook olwedde kwe tuli ABS TV Kawala mbeerako okuva ku Monday ate ng'era tukoma olunaku olw'enkya ebeerako ku Monday paka olunaku lwakuna then ku Friday tuteekako ya sponsoringa ye musumba Iga Augustine abizaayo yateekamu akasente nasobola okubanga ogiraba ne Revival Christian Church Revival neki kyolifa tewerabidde imagine ey'amaanyi olaba yes so olwokutaano tubeera tubateerako programu y'omusumba Iga Augustine abizaayo ne ebifa mu Revival Christian Church oba bibayise miracle moment ebyamagero naye nga nze nkoma olwokuna which is tomorrow nga lwancha so olwokutaano era beerako laba musumba Iga kikyo olifa tewerabidde beerawo buli ssaawa 4 buli ssaawa 4 ez'okumakya ne ssaawa 4 ez'ekiro mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwebale kwagala musumba Iga mwebale kwagala Revival Christian Church so n'olwokutaano era ngenda kukwaniriza leka ntwala omukisa guno nkwanirize jangu osabeko naffe mu kuyita mu kiro nga tusaba nga tutendereza omanyi omusajja mu Bayibuli bamuyita ani eyazina nazina natendereza n'ebiku baziyita nkuutu mbu nezigwa wali neziyulika pupu nasigala ng'atendereza so nano jangu otendereza jangu osinzeeko naffe olunaku olwa Friday awamu n'olwa Sunday tubeerako ate nga tubeerako na live ku ABS TV erimmwe ababeera wala awamu ne ku Facebook mbeerako then ate nze n'enkomawo wano olunaku olwa Sunday ku makya uli ku makya Sunday ssaawa 2 ez'okumakya era beera ng'onjoyiningako tutendereza ne tusinza ite muba byakusaba tuba mu kwebaza nga tuyibiriza Katonda so bw'obanga okeera ku makya buli lwa Sunday keerera ku ABS TV ku program Voice of Believers awamu nange Joanita okubanga nje kutosaako nenkyagala okwebaza Mukama olw'ebirungi byatuwadde olw'obulamu bwe tulina olw'abantu abazze bafollowing essaawa ey'omwenda olw'ebyamagero bakoledde ate batannakolera nzikiriza nti era akyali Katonda omu oyo eyakolera bali naawe olunaku nzikiriza nti lukyasobola okukya nga lulwo nga ye tayimu eyiyo ey'okukyusibwa. Yesu yeebazibwe. So saagala weeraliikirire obeere pressure
ngogamba nti nsaba munaijo ni ngamberako ku ssaawa ey'omwenda mpulira abawo obujulizi mpulira n'abayimirira mu church ne bawo obujulizi Katonda akoze naye owange akola ddi Morodokayi yalinga ku geeti bangi ne bamulabako ne bamulabako nga balabira ddala Morodokayi akuuma ali ku geeti naye abamulaba bennyini ng'akuuma bebawo obujulizi enkeera ng'atudde n'abalangira. So eyo embeera gy'oyitamu leka abantu bakulabe leka abantu bakuyige naye eyo embeera olunaku lugenda kukya nga mujja wakujulira ng'agamba nti kituufu oyo omwana oyo omuwala gw'olaba alina Katonda gw'asinza. Nze nali mmanyi musobola ng'ajulira era ojja kugwa mu mboozi etaliiyo ogwe mu mboozi nga bakugamba nga bali kwenyumiza oyo omuntu nga w'amaanyi oyo gundi talogeka namugezaako byagaana ze mboozi z'abalabiwo ze mugenda okusinkana kubanga ali mu ggwe afugira mu ggwe oyo afugira mu nsi w'amaanyi. Amiina. Afugira mu ggwe ali mu nze w'amaanyi. So sagala weeraliikirire amaziga gabeerawo ebikunyiiza bibeerawo n'otuulawo n'ogamba naye Katonda gwe nsinza yaaliwa. Ekyo kibuuzo nsuubira wali okyebuuzizaako ye n'abeereyo n'alaba ne baseka n'alaba n'olunaku Katonda lw'anaakuvira ojja kulimba oluyimba lwa kituufu Katonda tolimba nali mmanyi waliwo n'oluyimba luno lwensinga okwagala nali mmanyi Mukama bakolera ebinene baba banene ojja kugenda weetunuulire mu sayizi yo ng'oli kantu bwe kati naye ng'amaka g'olimu ng'emmotoka gy'ovuga Range Rover nga gy'otuddemu awo olyoka otuninge bw'onoobeeranga mu nnyumba yo olyoka oteekeko omuzindalo ogutuninge nti nedda akebeera mitima munda ng'anakukolera n'alyoka akuyiira ebyamagero n'alyoka akuyiira emikisa. Yesu yeebazibwe. So nkimanyi kyoyitamu naye nze naffe nga ffe tetutudde tetwebase tuli mu kusaba Katonda abeeko baakolera mu butuufu naffe singa nti tetusaba naffe ndowooza naye Katonda awulira ate ng'ayanukula. So olunaku lwagenda okukya lumu akuwandiika erinnya lyo akugambe nti gwe nnonze kati vaayo mu maziga vaayo mu ebyo ebibadde bikusoomooza. Abantu abasinga bayita mu kusoomoozebwa nga ne bwalaba ababuulira enjiri nga ne bwalaba ekigambo ekyogerwa nga asobola okukaaba amaziga olw'ennaku gy'abayiseemu. Yesu yeebazibwe. Ng'asobola okukaaba amaziga ayina challenge z'ayiseemu. Nze simanyi challenge z'oyiseemu naye omuntu gwenzikiriza ye yawangula amagombe n'awangula ku lulwo gw'osobola okuba omulamu gw'osobola okuba omuwanguzi. Ate kyenzikiriza you are more than a conqueror. Ogenda kuwangula ebibadde bikuwangula. Waliwo ebyo ebibadde bikulumba ekiro ne bikukaabya amaziga n'ogamba bukyaddi. Waliwo n'omwami bambi yajja ng'awa obujulizi nti Katonda yakoze yenga bambi kati mukwano gwange buli bwe yeebakanga ennaku eri mu nsi njagala mbabuulire ennaku eri mu nsi omuvubuka oyo buli bwe yateekanga omutwe wansi ng'ebintu bijja bimusika private part ze nga buli bwe yeebaka era ye yagamba yamala 2 years nga teyeebaka. Embuzi owulira ng'esesa era bibeera bitya. Even me naseka n'okuseka ninga wow kijja kitya for 2 years nga teweebaka nga buli bw'oteekako oluba wabawo ebijja ne bikusika obusajja. Abantu balina ennaku abantu tebeebaka kiro naye
tuyina Katonda gwe tukkiriza oyo Munnazarensi. Twalaba Petero ne tulaba ono Daniel. Katonda wewaabo bayita mu kusoomozebwa, we baba bayita mu maziga amangi, yasigala ali nabo, yasigala ayimiridde nabo. Embeera gy'oyitamu njagala ekuwa okuguma, mwana wa Katonda. Embeera gy'oyitamu ekuyigirize, ogenda giyitamu otya? Ogenda gifunamu otya? So towanika, kyenyinza okubuulira, towanika. Ate n'abamu amaziga ge mukaaba mugakaabirenga Katonda. Naye gwe buli ajja n'okaabira ennaku, buli ajja n'omukaabirira. Abamu osanga ye yakuloga buli bw'okaaba ennaku naga nkulina kyekyo. Munnange wangi, munnaye omusajja yankubye emigga ekiro. Nti yakubye nti kati bwaddayo ng'ayongera. Bayongere bakikube. Nga lenkero oyitawo omunyumiza era kyankubye. Guys, leka tubeereko ne kibayise akakuuma. Oba baakusekudde ekiro omumwa ne guzimba, gwegeera ku makya gamba nabadde nnywa caayi, enjuki n'ennuma. Bonyumiza tebalina kye bagenda kuyamba bula okugenda eri baseke. Eriiso baalikubye lizimbye. Gamba nabadde nzokka ekiro omanyi neekona ku kitanda si ŋŋuumi. Ekitanda ekinkuba kumyuka naye ngenda kuba bulungi. Kugamba ennaku yo gyesigalize. Mama gundi bange yaguze enkoko n'ennyama n'enkotato. Gwonyumiza ebyo ne mukende teyamufunye akukolera eki? Abakyala, ladies, katufune ka maximum akakuuma ku byama. Omwami wange nno oyo gw'oliko oyo n'olyoka omutotolera omwami olunaku olw'enkya gw'osanga ng'ali naye. Ojja okaaba nkubuulire, Mukima nkubuulire, eyali mukwano gwange nanyumizanga ebyama byange gwe biti yali atwala omusajja wange. Musoma kyewuunyisa yatwala omusajja wange. Wali omunyumiza akola eki? He had to help you, yalina okukuyamba. So ebimu tubyesigalize. Nkiddamu, bwe bakusekula omumwa gamba njuki. Bw'ozuukukanga eriiso baalikubye gambawo kitanda. Bonyumiza si banno, kuba boyinza n'okusanga nga n'ebyewaabwe ebifa ewaabwe tebabikunyumiza. Nkubuulire nno bawange yandekeddewo enkumi nya. Bonyumiza bamulekeddewo emitwalo 2. Ajja kudda eri akusekerere busekereze. Amiina. Wewewo Katonda atuyamba bulijjo. Mbaako ne bembasaba nga kati Katonda katuyamba atuyise mu kino naye tulina n'okuyiga ebintu bwe biti. Lubaala empeera nga nimbira okukoza eki kwotadde. Leka tuyige okwepreventinga, twewala emitawaana. Amiina. Gwonyumiza nti omwana we yasomye bulungi. Omwana wange batanga asoma, mukazi munnange omwana wange oli asoma ayina amagezi. Gwonyumiza owuwe musiru yasembayo mu kibiina. Halo. Tweyigiriza okukuuma ku byama byaffe. At least kale bw'oba okaaba bikaabire Yesu kubanga ye mukuumi w'ebyama byaffe. Yesu akuuma ekyama ne bw'omugamba nti Mukama banange nnina ekizimba eno wansi kinnuma, abagenda kikuuma. Naye kigambe mukyala munno oli ekimuwonyegeza nno okimanyi ekizimba kyabukudde kyagazola nakutambula ate njagala kikakwatira eddala. Leka tugambe Katonda ennaku yaffe n'ebizibu byaffe yagenda okusobola okukola ki? Okutununula. Leero sibadde na bigambo bingi
just njagadde kukubuulirira enkya ngenda kubeerawo ku ssaawa 9 era essaawa ze zimu ojja kunkubirako essimu olunaku olw'enkya naye olwaleero sigenda kukwata masimu gamwe kuba nakikoze olunaku olw'ejjo leero sigenda gakwata bamikwano leka mbakwate olwokuna mumbuulire ebizibu ki naye twekuume tuyige okukuuma ebyama byaffe ate tubeere beegendereza kambalekereyo ebyamagero oba enjiri ya Musumbayiga mbagaliza ebisinga tusinkane olunaku olw'enkya. God bless you.